nti weekumbidde ku mawulire agabadde gy'otobadde oli ku Terefayina. Kakati enkyaleero ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ne Shadow Cabinet bazze okulambula ekitongole kya Roko Construction Company ekikola omulimu ogw'okuzimba naye bagaaniddwa okuyingira ng'ekitongole kigamba nti beebuuzizza ku bakulu n'abakulu ne bagaana ababaka bano okuyingira n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Ekitongole kino kiweereddwa ensimbi eziwerako mu Paalamenti ezize zibeerawo buwumbi na buwumbi bwa nsimbi era katwegatte ku mubaka Shamyu Malende ayongere okutunyonyola kiki kino kye kitegeeza kiraga ki. Honorable mugaaniddwa okuyingira wano sente ze muyisanga bulijjo eza Roko muzze okulaba omulimu gwezikola naye babaganye okubanga mwina kye mulabako kitegeeza ki eri mwenga Paalamenti? Okusooka kya buswavu ekyokubiri kiraga nti waliwo companies kati mu Uganda ezikola nga ziraga nti ziri waggulu w'amateeka. Paalamenti ya Uganda erina obuvunaanyizibwa okulondoola ssente zonna eziba ziyisiddwa okulaba oba zikoze ekyo ekituufu oba ssente zabbibwa. Tuulya Roko Construction already yafuna 263.3 billion kyokka already tuulya nti baagala kujja kufuna billions endala 2.3. So n'olwekyo basuubira batyaffe nga Paalamenti okukkiriza ne supplementary yonna gye baagala okuleeta nga ne zino ze basooka okufuna tebagala za accountingira. So n'olwekyo kibadde kibi nnyo kya buswavu kiraga nti company eya Roko Construction ejjuddemu amanyanga amayitirivu. Olwedde ekizimbe kya Paalamenti kyabalema okuzimba ssente bazifuna. Eddwaliro ly'e Rubowa libalemye okujja okola oversight batuganye abakozi baabwe babanja buli kintu kiri naganaaga. So n'olwekyo ffe nga ababaka ba Paalamenti kye tusazeewo kye tugenda okukola kuteeka finance minister ku nninga ate tugenda kulinnya ku mmeeza tugenda kubanginga tables tetwagala nsonga yonna ya Roko Construction kudda mu Paalamenti gegamba nti yagala ssente endala. Ssente z'omuwi omusolo zirina okukola ekituufu kye ziteekeddwa okubanga zikola. Okay. Akasebero ddala Honorable nga tumaliriza obwannannyini wa kampuni nga zino abamu bagamba zirina abanene mu gavumenti abaziwaga okuba nti kampuni obukampuni eremesa ababaka n'akulira oludda oluvuganya okubaako ne kye balaba mu era kino kye kiraga nti waliwo ababaavu ne babaavu babaavu. So okulaga nti bano Roko Construction yeraga nti eri shielded kubanga bwe babagamba nti bayambako ono President Museveni okubeera nga ajja mu ntebe nti balwana mu nsiko nga kyekibawaga kyekyo kiba kikyamu nnyo kubanga buli kampuni erina okubeera nga egondera amateeka ate ssente ze bakozesa ze basaba mu Paalamenti si za Museveni wabula za muwi wa musolo kyova olaba tuba tulina okujja tuzigoberere. Tuenza nnyo Honorable Shamyu Malende anyonyodde bulungi nnyo ensonga tujja kwongera okutuusaako ebisinga kwawo ku kampuni ya Roko bo wagaaniddwa okuyingira nga bwe gwali ku ddwaliro ly'e Rubowa nga bwe gwali ne ku bitundu ebirala lopu gya Zalambula n'ababaka ab'enjawulo abatuula ku kakiiko oba batuula mu kabineti eya Shadow Cabinet. Nze Hasifu Ssekiwunga ndi ne Kiwanuka Stephen tujja kwongera okutuusaako ebisinga kwawo mawulire gaffe Gambuuze ku ssaawa emu ate ne mawulire gaffe Ageesigika ku ssaawa nnya ez'ekiro. Nkomyewo gy'oli oyongereyo abantu n'amawulire agabadde gye batabadde. Kale tweyanziza nnyo Hasifu Ssekiwunga okututuusaako ebigenda maaso ku Paalamenti.